Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atuwe omwoyo we, mwoyo mutukuvu, atukulembere nga tugabana emmere y'omwoyo n'olunaku olwaleero, kibeere ekigambo ekigenda okuzzaamu amaanyi omuntu ow'omunda, ekigambo ekigenda otujjukiza okutambulira mu butuukirivu, ekigambo ekigenda otujjukiza okwenenya nga tukoze ensobi, kuba we twenenya Mukama atunaaza n'omusaayi gwe, omusaayi gwa Yesu Kristo atunaaza n'atunaazaako enzikiza yonna eri ku mwoyo gwaffe. Y'ensonga lwaki tulina okwogera kwenenya, kubanga n'abo abali mu geyeena olunaku olwaleero bakaaba era basaba ekintu kimu, bagamba Mukama, singa otuwa kakisa ne tuddayo ku nsi n'otuwa olunaku lumu n'otuwa eddakiika emu, tujja gikozesa okwenenya. Okwenenya kukulu nnyo, okwenenya kututeekateeka ne tuba nga tuli beetegefu singa Mukama baatuyise ne tuva mu bulamu bw'ensi eno, bwe tuba nga twenenyezza akaseera ako oba mweteefuteefu, kiba tekiguddeeko bugwi. Okwenenya kukulu nnyo, okwenenya kwonoona entegeka z'omulabe eri obulamu bwaffe. Ebyo omulabe byagala okubba, byayagala okwonoona, byayagala okutta, we twenenya entegeka ze zoonooneka eri obulamu bwaffe, kuba tuva mu kkubo lye ne tudda mu kkubo ly'ekitangaala, ne tudda mu kkubo lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twenenye, twenenye. Bwe twenenya Mukama atusonyiwa, bwe twenenya Mukama atusonyiwa. Era tobeeraawo ali eyawuliriza n'olowooza nti oba ggwe ebibi by'okoze bingi nnyo Mukama tasobola kukusonyiwa. Mukama ajja kukusonyiwa, Mukama ajja kukusonyiwa buli kimu. Gwe bwe weenenya n'okoma mu maaso ge, Mukama ekiweebwayo ky'asinga okwagala gwe mutima ogumenyese, n'ojja mu maaso ge n'okaaba ne weewombeeka n'ogamba Mukama, ndi mwonoonyi, nyonoonye gy'oli, nsaba Mukama onsonyiwe, ompe amaanyi nziremu ntambule ku kkubo eggolokofu, ntambule mu kkubo olw'ekitangaala. Mukama Yesu Kristo asanyukira nnyo ogwo omwoyo ogujja maaso ge ne weenenya, ne weenenya nga ddala okijja ku mutima gwo nga weenenya. Mukama atusonyiwa, twenenye tudde gy'ali, twenenye tudde gy'ali. Ebiseera biweddeyo, ebiseera biweddeyo, tutambulire mu butuukirivu. Bayibuli etulaga nti awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu, twenenye tudde gy'ali, twenenye tudde gy'ali, nga tukyalina akaseera, nga tukyalina akakisa. Buli muntu yenna omulamu ali ku nsi mulamu kubanga Mukama amuwadde akakisa yeenenye. Tuli balamu kuba Mukama atuwadde akakisa twenenye, tudde mu kkubo lye. Naye we tunaava mu bulamu bw'ensi eno tewagenda kuba kakisa ka kwenenya, ekiseera kigenda kuba kiweddeyo. Twenenye tudde ku kkubo lya Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda waffe, oyo eyajja otulokola n'omusaayi gwe, n'ayita mu bulumi ffe tubeere bulungi, tufune obulamu obutaggwaawo. N'afa n'azuukira, akabonero akatulaga nti naffe tugenda kufiira wamu naye eri omubiri, era tugolokoke wamu naye, tuzuukire wamu naye mu mwoyo, tubeere abantu ab'omwoyo, tufe eri omubiri guno gwe tulabako, wabula ate tuddemu tuzuukire, tubeere abantu ab'omwoyo, tubeere abantu ab'omwoyo, tubeere ebitonde ebijja. Olwo tutambulire mu Kristo, olwo ekigambo kya Mukama Katonda kibeere omutindo obulamu bwaffe kwe butambulira. Olwo tutambule nga twewala ekibi, era tulekera okutambulira mu kibi, nga Yesu Kristo ali munda mu ffe y'alina obusobozi obwo yasobola otusobozesa ekyo. Ffe we tufa eri omubiri tuzuukira eri omwoyo. Kati we tuzuukira eri omwoyo tuba tutambulira mu Kristo. Kati oyo Kristo aba munda mu ffe y'asobola okutambulira mu butuukirivu. Tegaba maanyi gaffe, tegaba magezi gaffe, wabula ffe tulina okufa eri omubiri. Tulina okwerekereza ebyamasanyu n'ebirungi by'ensi eno,
kubajjukira naffe tuli kiweebwayo. Tuwaddeyo omubiri gwaffe eri Mukama. Tuwaddeyo ebyo byonna eby'ensi eno, amasanyu g'ensi eno, ne tujja eri Mukama tumugoberere. Yesu Kristo agamba oyo amunoonya ajja muzuula. Era oyo ayagala okugoberera Yesu Kristo alina okuleka eby'ensi n'agoberera Yesu Kristo, n'amusinza mu mwoyo ne mu mazima, kubanga Mukama Katonda waffe mwoyo. Emabegako waliwo omwami omu eyaŋŋambye nti asaba oba kisoboka njogereko ku lunaku olwo olwa halowini olwaliwo ng'ennaku z'omwezi zaali subira zaali 31 ogw'ekkumi, olunaku olwa halowini, kuba lwa balukuza ne bambala masiki ez'enjawulo, era bangi mu nsi yonna abalukuza. Era olunaku olwo ngenda dwogerako. Era obubaka buno nga njogera ku lunaku olwo bunyumire nnyo, era gwali eyo ng'oli intercessor bukunyumire nnyo, kuba ebyokuyigamu ebiri bingi, era bunyumire n'oyo omukulu era ayongera okukula mu mwoyo. Era oyo atali wa mwoyo ng'era talina kwagala kukula mu mwoyo, nsaba Mukama akuteekeko ekisa naawe otegeere obubaka buno. Okusookera ddala olunaku luno olwa halowini, engeri gye lwatandikamu, omulabe sitani yaleetera abantu okukkiriza n'okusuubira nti abo abaafa balina okujjukirwa, okufuna olunaku lwe bajjukirirwako, era nga basuubira nti abaafa bakomawo ku nsi ne basinza sitaani, kati ate abo abali ku nsi ne basinza abaafa, ng'era bakkiriza nti abo abaafa bakomawo ku olwo olunaku lwe bajjukirwa, bakomawo ne batambulira mu balamu, ng'era bakkiriza nti abo abaafa we bakomawo ne batambulira mu balamu, nti oli waaba katugeze we mu kufa yali mulabewo nga temukolagana, basuubira nti ne waakomawo ku olwo olunaku eyafa nti era ajja kubeera mulabe w'oyo gwe yali takolagana naye. Kati olw'okuba bakimanyi nti abaafa bakomawo ne batambulira mu balamu, kwe kuleetawo enkola ey'okwambala costume ne masiki ez'enjawulo babuzeebuze, nga bagamba oba abaafa bagenda kukomawo batambulire mu balamu, n'abalamu ne basalawo bambale ng'abaafa, nti bali abaafa we bajja baleme kwawula balamu ku baafa, balabe nga bonna bafaanagana. Kyebava bambala obukookolo obulinga skeletoni, obulinga amagumba, beefaananyirize abo abaafa. Era nga ku lunaku olwo emu ku dimoni emu ebeesinzibwa yeeyo dimoni gye bayita Queen of the Coast. Eyo dimoni esinga okubeera mu rivers, mu migga, era abantu bangi ebiseera ebisinga bye bakolako deliverance owulira nga dimoni zoogera ne zigamba nze eyo ndi Queen of the Coast, ng'edimoni eyogera. Kati eyo Queen of the Coast era erina n'erinnya lyayo bagiyita Ochunu, erinnya lyayo ebeera nnyo mu migga, yeyita Queen of the Coast. Kati dimoni eyo olunaku olwa Halloween eyo yemu ku dimoni ekulira emikolo egyo, era nga dimoni eyo ye yakulanga olaba eyo pumpkin, ensujju eyo ng'erimu amaaso eseka, ye dimoni eyo bwete bwefaanana. Kati era kwekkola eyo ensujju, kwekkola eyo pumpkin ne bakubamu ebintu ebiringa amaaso n'omumwa ne bateekamu ettaala, kubanga ako kabonero k'eyo dimoni Ochunu, Queen of the Coast. Kati gye emikolo egya Halloween. Kati ebyo atabimanyi ye agoberera balala bye bakola, naye ng'ekyo oba osinza sitaani okukola ebintu ng'ebyo Halloween n'ogoberera abalala bye bakola, oba osinza sitaani naye ggwe ng'okikola mu butamanya, naye ng'ate bali abasinza sitaani bo bakikola mu bumu nga bakigenderedde, era bo balina ekigendererwa ekyokubunyisa emikolo egyo. Abantu basinze sitaani nga tebamanyi, basinze sitaani nga tebamanyi. So nga w'osinza sitaani oba omuyita oba omuwa olukusa okujja mu bulamu bwo, bw'omusinza n'okuza ennaku ng'ezo za Halloween, oba omusinza kujja mu bulamu bwo
oba omwaniriza n'ennaku endala nnyingi n'olulala nayogera ku lunaku olwo ng'olwa Valentine. Ezo zonna nnaku za kusinza sitaani. Era gwasinza Katonda mu mwoyo ne mazima toyina kuza nnaku ng'ezo, kuba ezo ennaku tonnamanya nsibuko yaazo. Ezo ennaku si zaffe bakristaayo baffe abasinza Katonda mu mwoyo ne mazima. Ate nga olunaku luno olwa halowini olw'omwaka guno lwabadde lwa njawulo, era ne kino nakyo kankubbireko. Olunaku olwo olwa halowini lwabaddeyo 31, naye nga ennaku z'omwezi 3 ate wabaddeyo miitingi oba kankite olukuŋŋaana miitingi. Yabaddewo miitingi eyo abo abeeruminati n'abo betuulira abagenda mu nnyanja eyo gye bagenda, wabaddeyo miitingi ku olwo olunaku nga 3. Kati miitingi eyo yabaddemu dimoni nnyingi, nga waliwo n'endala dimoni eri mu kifaananyi eky'omuntu omusajja omulungi ennyo era ayogeza obukkakkamu. Dimoni zino nga zina bye zoogera nga bye ziteesaako nga bingi. Kati eyabadde akulira miitingi eyo, dimoni eyabadde akulira naye ng'eyambadde ekifaananyi ky'omuntu, neeyimirira n'egamba guno omwaka 2016 gwa njawulo olw'ensonga gwe mwaka ogw'okusumulula omwoyo gw'oyo omusajja ow'ekibi Antichrist, okusumulula omwoyo gwo omubi ogunaavaako omusajja oyo ow'ekibi. Kubanga omusajja ow'ekibi nga tannajja, omwoyo gwe gujja kubeera gubeerewo, omwoyo omubi ogw'oyo Antichrist gujja kubeera gwe gusooke gusumululwe gubeerewo, oluvannyuma gugenda okweyoleka ensi ng'omwoyo gwasooka kubeerawo, omwoyo gwa Antichrist. Era oyo omusajja oyo baddimoni eyabadde eyogera mu miitingi eyo yabadde eyo gy'oyinza okuyita mu nnyanja oba mu marine world oba era yemu gye bayita underground. Yayogedde n'agamba nti omwaka guno 2016 mwaka gwa njawulo olw'okuba gwe mwaka gwe bagenda okusumulula o spiriti ya Antichrist. Era ne babuuza lwaki omwaka guno gwa njawulo. Omwami oyo yakutte ekkalaamu oba maaka n'awandiika, alina bwe yawandiise n'awandiikawo omwaka 2016. N'agamba dimoni ze yabadde ayogera nazo, n'azigamba nti mutunule ennamba zino 2016. N'abagamba nti kati 2 bw'ogigatta ne 0 ofuna 2, ate 2 eno bw'ogigatta n'emu ofuna 3. Kati 3 waba wasigadde 3 ne 6. N'abaga kati 3 ne 6 etegeeza 36. N'abaga 36 era kye kimu ne 666. 666 era ye 36. Kati ekyo yakibanyonyodde ng'akibalagira mu mwaka guno 2016. Kuba owandiika 2016 osooka na 2, 0, 1 ne 6. N'abaga kati 2 eno gigatte ku 0 ofuna 2. Kati 2 eyo gigatte ku 1 ofuna 3. N'abaga kati waba wasigadde 6. N'abaga kati eri 3 6. N'abaga kati 3 6 etegeeza ennamba 666. N'abaga guno gwe mwaka omwoyo ogwo gw'omusajja ow'ekibi, omwoyo gwa Antichrist we balina okugusumulula ne gujja mu nsi. Omwoyo kuba omwoyo gwe gusookawo gw'omubi nga tegunnaba kweyolekamu muntu oli ow'ekibi. Nga wonalaba nti abantu abo abalogo bwe baba baloga omuntu lwe bakikoze ekintu ekyo, we bakoze ebintu eby'eddogo si lwe kibaawo, bakikola naye ne kitwala ebbanga naye ne kibaawo nga mu mwoyo kyabaddemu. Kati dimoni emu yayimuse neeyogera negamba banaasumula batya spiriti eyo ya Antichrist. Era oyo mwami eyabadde ayogera, dimoni eyambadde ekifaananyi ky'omuntu, ne bagamba okusumulula omwoyo ogwo gwa Antichrist gwetaaga worship, gwetaaga okusinzibwa gusumululwe. Bino byabyogeddde ennaku z'omwezi 3 ogw'ekkumi omwaka guno gwennyini, ng'enkeera 31 ye Halloween. Kati omwami ono oba dimoni eno yabazzeemu ne bagamba nti
omwoyo gw'okusumulula gwa antichrist gwetaaga okusinzibwa abantu bangi. Kati demoni emu neyimirira nega bagenda kukola batya okufuna okusinzibwa okwo omwoyo gusumulule. Era demoni eno yabadde ekulembedde ne bagamba nti bakoze enteekateeka olunaku olwa 31 olwa halowini 31 ogw'ekkumi halowini kwegamba lukuzibwe mu nsi yonna, nti we lunaakuzibwa mu nsi yonna buli muntu analwenyigiramu ajja kuba ali mu kusinza demoni eyo, nga mwe mugenda okuva amaanyi okusinza kw'abantu mu nsi yonna abakuza olunaku olwa halowini be bagenda okuleetera okusumulula omwoyo gw'omubi ogwa antichrist, spirit ya antichrist. Era kyensonga lwaki halowini y'omwaka guno bagikuzizza mu nsi yonna okusinga bwe kyali. Eno yabunye wonna kubanga eyo spirit zo ebeera mu bbanga ng'erawuna ensi yonna erabe wa gye bakuzizza olunaku olwo. Kati buli muntu yakuzizza n'ayambala obwo obukookolo obulinga obw'abantu abaafa n'ateekayo ezo ensujju ne bateekamu obwo obutaala obwaka ne bateekako amaaso na biki. Kati olwo baba basinza. Kati okusinza okwo kwe kuleetera oyo spirit ya antichrist okusumululwa. Yensonga lwaki olaba nti ekyo bino byegala byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 3. Kati 31 yeyo yabadde halowini. Yensonga lwaki kati kukola olwennyini olwa 31 batandisewo n'olunaku olupya lwe bayita olunaku olw'abafu. Kati eyo spirit ya antichrist bwe bagisumuludde ne batandikawo n'olunaku lwe bayita olunaku olw'abafu, the day of the dead. Kati kitegeeza nti speed ebikemo abantu kwe bibadde babifunira ate kati yeeyongedde kuba omwoyo gwa antichrist gwasumuluddwa. Kati kitegeeza tuyingidde dimension endala mu mwoyo, kitegeeza ebintu kwe bigenda okutambulira bigenda kukyuka mu mwoyo. Mu mwoyo tuli mu dimension endala. Enzirukanya y'ebintu n'engeri gye biddukamu bigenda kukyuka, bigenda kweyongera. Kubanga spiritual world teringa wano ku nsi ffe kweganga bwe tuli. Mu spiritual world obudde busobola okuyimirira, essaawa zisobola okuyimirira. Mu spiritual world essaawa basobola ziwetamu, ate mu spiritual world essaawa zisobola okudda emabega. Okuwa ekifaananyi ekirungi kiringa nga wonagamba nti katugeze okuva e Kampala okugenda e Masaka, katugeze omuntu osobola okuvugirawo essaawa 2 leeta kyakulabirako. Okuva e Kampala ogenda e Masaka olugendo olwo osobola okuvugirawo essaawa 2 mu motoka. Naye kati ate ne wabaawo n'oli avugirawo essaawa 1, oyo aba ayanguwa okusinga oli ow'essaawa 2. Kati ate omulala n'avugirawo essaawa 3, omulala ate n'avugirawo eddakiika 10 ndeeta kyakulabirako nakyo njagala okukulaga. Kati ate omulala ng'okuva e Kampala okugenda e Masaka asobola okuvugirawo eddakiika 10. Kakati bwe wabaawo ate asobola okuva e Kampala n'atuuka e Masaka nga n'eddakiika teweddeeyo emu, kati mu spiritual world bwetyo wekiri. Kati omuntu singa avuga emmotoka okuva e Masaka, omanyi okuva e Kampala n'atuuka e Masaka nga n'eddakiika emu teweze, obwangu obwo kitegeeza essaawa eyimiridde tetambula. Essaawa eba eyimiridde nga tetambula, ng'amangu agagenze Masaka n'okkomonakomo ng'essaawa tenatambula. Kati spiritual world bwetyo weeri. Spiritual world ebintu bidduka ku speed ya birowoozo. Olowooza bulowooza ku kintu nga olowooza bulowooza ku waka gy'obeera mu kyalo wafaanana nga watuuseeyo dda, mu birowoozo byo nga watuuseeyo dda. Kati spiritual world bwetyo weeri. Spiritual world essaawa zisobola okuyimirira, obudde basobola obuwetamu ne balaba ebyemabega oba ne babuwetamu ne balaba ebyemmaaso. Si kyangu kyakutegeera ekyo bwe kiri, naye ate ng'era waliyo abakitegeera ddala, ate waliyo n'abakimanyi ng'ate bakiinako n'obumanyirivu. Naye ebintu bino mbikubuulira omanye nti ebintu engeri gye speed kwe bigenda okutambulira egenda kukyuka, era ne Katonda naye agenda kuteeka ate okubikkulira okw'enjawulo ku nsi.
era akuleetera ddala okubikkulirwa ate okwenjawulo. Kati n'omulabe sitaani ayongereza ddala omutindo. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga mbeera ngamba nti bannaye ebiseera ebiddako oyo ataabe nga tasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, ng'asinza Katonda na kuteebereza na feeling, ebintu bigenda kukyuka. Bingi nga bwe tubadde tubisuubira si we bigenda okubeera. Bingi si we bigenda okubeera, kuba omulabe agenda kukozesa buli kimu okulaba nti abantu b'ensi bamusinza nga tebamanyi. Bamusinza nga tebamanyi. Ate omulabe alambe abantu be bonna era alambe n'ebintu bye byonna. Yensonga lwaki tugenda kutandika okulaba ebintu nga olabe katugeze olugoye. Olabe olugoye nga lwa ssente ntono nnyo ate abantu balugule bangi nnyo, naye ng'ate olugoye olwo buli alugula w'olwambala tobeera kyekimu. Ekyokulabirako kiikino. Ekyokulabirako, dimoni webeera nga tugeze dimoni eyo ng'eri mu kifaananyi ky'engo. Dimoni eyo weba egenda kujja ku nsi, egenda kuba eteekawo akabonero akaba abagisinza. Kati osobola okulaba olugoye nga lufulumye nga lulinga era kala ng'ez'engo oba nga eza tayiga, ng'olugoye luliko kala bwe zityo. Katugeze olugoye lw'abakazi. Naye kati olugoye olwo n'osanga lujja kujja nga lwa ssente ntono. Njogera olugoye naye ng'eyinza okujja nga ngatto, eyinza okujja nga perfume, naye nina kyenjagala okulaga. Kati olugoye bayinza oduleeta nga tugeze lugoye lulungi era omukyala walwambala lumukwata kwegaba ne lulagawo katugambe oba nga figa ye. Kati olugoye olwo lujja nga abantu bangi ne balugula buli omu ng'alwagala, naye nga buli alwambala w'olumala odwambala bw'oti otandika okuwulira ng'onyumye ennyo, otandika okuwulira ng'abantu gwe balaba, oli ne waba kwegamba otandika okumanya nti kati kendwambadde buli omu agenda kuntegeera, bagenda kwegamba n'entambula n'ekyuka, n'ebikemo ne byengera ku sipiidi, n'okyusa n'amakubo g'obadde olina okgendamu n'ogenda ku makubo malala, n'abantu b'oyitako bennyini ne beeyongera okukemebwa ate okuba nga bagamba ebitali bituufu, naye nga kiva ku lugoye naye nga te tokimanyi. Kati ng'eri dimoni eyise mu lugoye n'ejja mu ekyo. Kati dimoni zigenda kwongera okukola ebintu ebyo nga ziyita mu bintu eby'enjawulo, engoye, obuviiri bwe basiba ku mutwe, ebintu eby'enjawulo. Abantu batuuka ekiseera nga omuntu wabaaka akaviiri akasibye teyeeyisa kyekimu, nga n'omutunuulira n'omwetegereza nga tannakasiba, ne wamala okukasiba ng'olaba entambula ekyuka, asuubira nti kati abantu bamulaba, kwega asuubira nti kati oba wa mulembe nnyo oba ekintu bwe kityo. N'ebikemo ne byeyongera, kati sitaani n'ayitirawo ye ng'azze kulamba bantu be. Ebintu bino mbyogera twongere okwetegereza ensi speed kwetambulira. Ojja kulaba ebintu bino wogenda obyetegereza, ojja kulaba nti ebintu bingi bijja kujja abantu babyagale nga tebamanyi lwaki baagala nnyo n'ekintu ekyo, nga tekina na makulu oba luyimba, naye ng'omulabe agenda kuba alina kyayisaamu okunyweza abantu bangi abateeke mu kkubo ekyamu. Ensonga lwaki tulina okwetegereza ebintu ng'ebyo, tulina okugenda nga tutandika okulaba enjawulo. Kasita weesanga ng'oyagala nnyo ekintu naye nga tomanyi lwaki, olina okusooka n'osirikamu neebuuza naye lwaki ekintu ekyo kyagala nnyo, kikuyambira wa, ye kituufu mu maaso ga Katonda, ye olabe kirina kye kikyusizza ku mbeera zo nga kikwongera okutwala mu kkobo lya sitaani. Ebyo byonna twetaaga tusooke tubitunuulire. Ojja kwesanga omulundi gumu olina oluyimba lw'oyagala naye nga tomanyi na makulu gaalwo. Weesange ng'olina ebigambo by'oyimba nga tomanyi makulu gaabyo naye ng'oli mu kusinza mulabe, ng'oli mu kusinza sitaani. Kubanga abantu bangi omulabe alina ebintu by'ateekawo tumusinze nga tetumanyi. Ekintu ekirala kye njagala okwogerako kyekyo n'osanga oli nga yawummula amatu gonna gonna, kuliko obuntu bungi nnyo, yawummula onnyindo, yawummula olulimi, kwegamba nga teye alaba mulembe naye nga talina waafunira, ne bwe yawummula we baafumita wamuluma, naye nga ye amanyi kati ali ku mulembe, era waayitawo ng'abyambadde ye awulira na bulala nnyo, alaba nga kugamba wanjawulo nnyo naye nga tamanyi kigenda mu maaso. Naye kati kankubulire ku kintu kimu nga olaba kati waliwo abantu abawummula ennyindo, waliwo piini gye bateekako nga nnene, naye kati kankubulire ku kintu kimu nga kati ng'ekyokuwummula, waliwo abawummula ennyindo ne bateekako nga piini ng'eringa nga olaba ekyuma, waliwo
waliwo ng'ekyuma kino kye bateeka, waliwo ebyuma nga bye bateeka ku nte mu nnyindo wano, ebyuma babiteeka terabbirabanga ku nte wano mu nnyindo. Kati waliwo n'abantu abawumula pini ng'ekutte ng'efaananamu ekyo ekyuma, efaanana ng'ekyuma ekyo kye bateekaawo ku nnyindo, naye nga bw'atyo bwe yakula. Kati omuntu bw'atyo bw'afa nga tagenda mu ggulu, immediately nga yakafa, nga kwegamba ng'omukka gugenda muvaamu, waliwo dimoni ejja. Dimoni eyo bagiyita toro, oba oluusi yayita tora. Eno wansi wonna wonna muntu, naye okutandikira wano mu kifuba efaanana ng'ente oba embogo, erina n'amayembe, era bw'ogirengerera ewala etiisa, naye bw'eyogera oguma, kubanga erina eddoboozi. Owulira eddoboozi ery'omuntu omukakkamu atalina buzibu, ne weebuuza naye ng'ate alabika kweganga ekintu ekitiisa, naye ogenda okuwulira eddoboozi nga kwega muntu yennyini omukakkamu, ne weewuunya n'okwewuunya omutwe kwegamba ne weewuunya n'omutwe ogw'olabira ddala nga gwa nte oba mbogo nga guvaamu eddoboozi bwe lityo, naye nga dimoni. Dimoni eyo naye ayina ekyuma wano mu nnyindo. Kati omuntu bw'atyo yawummula bw'atyo kasita afa, dimoni eyo ejja mu spirit wano nga tanaviiramu ddala mukka, ejja okwo kwennyini ku ezo pini, ye erina ekijegere kyesibako ddala, zino ekibeera wano, pini zino ezibeera ku nnyindo, erina ekijegere kyesibako. Kati weekisibako yo nedda wali bbali nesika omulundi gumu, omwoyo gw'omuntu ogwo ne gumuva mu mubiri, era mugenda okula omuntu nga yeesika. Oluusi abanga alwana omulundi gumu waati, ye aba awulira obulumi wano nga bamusika, omwoyo gwe ne bagusikamu ne guvaamu. Era tora wamala ogusikamu tatambula genda wala, ajja agusika n'olujegere n'atandika okuyingira munda mu ttaka. Atambula ebigere nga 6-7 n'atandika okutambula ng'ayingira munda mu ttaka. Era Mukama waba abikudde amaaso go nola spiritually ddala mu ddwaliro, oba olaba nnyo dimoni bw'etyo ebeera nnyo mu malwaliro nnyo, naye nga eyo dimoni okujja, omuntu yennyini yaba yaggulawo oluggi n'agiyingiza mu mutima gwe, naye mu butamanya kuba agenda oggula eyo pini gy'agiguze, ng'eyo pini baagiteekawo nga yo ya mu nnyindo, nga yo y'ebyo, ng'ena n'emikolo gye baagikolerako. Naye bambi omuntu yaba tamanyi kyakola, tamanyi nsibuko yaabyo, tamanyi n'abantu basanga nga bawummula buli wamu, tamanyi kigendererwa kyabwe na nsibuko ya bintu ebyo. Ebiseera ebisinga okuwummula okwo kwonna ebeera ndagaano na mulabe, ng'era endagaano eyo ogituukiriza okuwummula omubiri gwonna nga kalinga kabonero k'endagaano eyo, abanga atuukiriza endagaano n'omulabe. Kati tetulina kwegomba bintu nga buli kye weegomba okikola, kuba bannaye olutalo oluli mu mwoyo lweyongedde lw'amaanyi, omulabe ayagala myoyo, sitani ayagala myoyo. Ekiseera kino tulina kuyaayaana kuba na nkolagana na Yesu Kristo, kumumanya, tumusinze mu mwoyo ne mu mazima. Omulala ayinza okuwulira ebigambo bino nga mbyogera bambi n'agamba ono mulalu, naye njagala okubuulira amazima, siri mulalu era byenjogera mbitegeera. Era olunaku lumu oyo ali eyo nga ekirungi, ate buli omu ajja kubeera mu maaso ga Katonda, era n'ali eyo ng'akola ebintu webiti nga tabivuddeeko munnange, era ku ssaawa yeesembayo ng'ogenze mu bulamu obusukka entaana, ate olina by'ojja okulaba awo, era ojja kumanya nti ku nsi amazima gaaliko. Ensonga lwaki nkuweereza bu audio buno, muganda wange, njagala tuyambagane, tudde ku kkubo ettuufu, tugende mu ggulu. Tewali kigendererwa kirala kyonna. Kyova olasigamba nti ate bannaaye nze abaweereza bu audio amannya nze gundi ne gundi, ekituufu temwetaaga kummanya, tekigenda nakukuyambako wadde, wabula weetaaga kumanya Yesu Kristo, otambulire mu butuukirivu. Nange kennyini ayogera ntambulire mu butuukirivu, kyekigenda okuntwala mu ggulu. Oyaayaane okumanya Yesu Kristo, weeyawule ku bibi by'ensi eno, otambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Buli omu nga kinnoomu ajja kumira mu maaso ga Katonda. Ebyo bye yakola mu nsi bimweyimirire. Ensobi ze twakola tulina akakisa okwenenya Yesu Kristo n'atusonyiwa. Wa kisa nnyo, atwagala n'okusinga bwe tulowooza, atwagala n'okusinga bwe tuyinza okuteebereza.
wano tulaba nga aboogera obwogezi naye ng'ebigambo ebyo bye twogera birina obulamu. Oyogera n'omugaya Yesu Kristo, nsonyiwa, nyonoonye, nsonyiwa, nenenya, nkusuubiza okutambulira mu kkubo lyo, ne weenenya byonna by'ozza okola. Nenenya kino: okunywa omwenge, okulimba, okuwuliriza n'okwenyigira mu lugambo, obwenzi, okuwaayiriza, byonna buli kyoyogera kirina obulamu, kiba kigenda mu linnya lya Yesu. Tutambulire mutuukirivu n'okwenenya. Mukama bakuume.